buli maka tujja kubatunuulira nga oba gurupu kati mwe mulonde omuntu mu maka gwemulaba nga alina obuvunaanyizibwa aweebwe miliyoni emu akikose bulungi kola ekintu kyomanyi nti kisobola okukufunira amagoba ate esente ozikwate bulungi bannaye guno omukisa esente zibatuukidde bazireese ne zigenda wansi esente muzikose bulungi musobole okufunamu amagoba musobole okuzizaayo mu kaseera akali wakati wa mwaka gumu na myaka 3 nga bwe batugamba. Waliwo ekizibu ekiriwo banaye sim cards zammwe kiki ekibagaana okuteeka sim card mu mannya gammwe mazima n'obeera ne sim card ng'eri mu mannya g'omulala kati essaawa ey'okusasula bw'eneetuuka esente zijja okubawunsinga ndoza mwawuliranga abantu mu kalulu ba presiding officers nakinga bagamba nti electoral commission enyaze ebiki tekunyaga naye bw'oweereza erinnya ku ssimu eritali liryo esente zinaagendako zitya sazi walimbyemu wagambye nti nkwale nti gwe wagikozeeko lujaze lwa nkwale jjukira ne RDC kashaka nga tannagenda nkwale meeting zizaaliwo nze bwe nafuna meeting wano ne honorable Nabakooba era yayogera ku nkwale nali mutudde ku bali n'akubira oli omwami yaani gwe baasasudde so really bambi ekintu government bweba it was work in progress ekyo anyway kankikomyawo n'ekirala okoze bulungi okutuula kankuwabuleko kuba nkusinga mu myaka n'emyaka gye mmaze mu politics ndowooza omuntu bw'aba azze mu kitundu kyo tosobola kundekawo yo the area MP odduka otya nondekawo kati singa mbadde mugenyi nga siri wa Gomba wandituse nondekawo olina okutereezaamu temuddamu okukola bwe bityo n'ekirala n'olyoka ogamba nti enjala biki lwaki oteeka bagundi why are you catalyzing mu bantu kati nze naguza amazzi gewaguze eki olyoka ogambe nti gavumenti fenna tufuna omusala gwe gumu ate mwe aba opposition mwe mwasalawo nti ebyemmere babigyemu nti bonona budde toyogera bintu ebigenda okukuba bomu kati ate bambi mukwano gwange naye ate leero nsaba musomesa abaana oba osomeseza wa mu kusobolako naye somesa omwana mbeegayiridde ate abasosola abawala mulabye nnyo muleme kusosola bawala nze nandibadde siri mu maaso gammwe leero kuba nze ndi looya mutendeke nasomera Makerere ne ndyoka ngenda LDC naye nze nasomera musasule fees abakyala mmanyi abakyala bo sirwa kuba ndi mukyala naye bambi abakyala bafaayo mazima RDC abakyala bwe bafuna sente mu groups afaayo n'asasula fees n'alongosa waka n'agulira abaana engoye ebiki naye abaami bwe mufuna sente lwaki muwasa abakyala abookubiri kiki ekiri mu mitwe gyammwe egy'abaami abamu kasitala babwati sente kiba kitegeeza mukyala mulala kati nagenda mu mabandi abantu abasinza okwekweka nga tebaagala kusasula sente si be baami mukani si bwe kiri nze ndakirala n'ekirala mbadde nsaba wegendereze luno oluguudo mumanyi nti katonga bwe yabomoka emmotoka ennene ne zitandika okukozesa wano bwe baakolamu repair entono ne zidda eri naye emmotoka bavuga bubi oluguudo tebalumanyi n'abaluluddeko kati batandise era tebaaga oba kiki simanyi kiki naye nze mazima buli lunaku lwa mukama lwempita wano nsanga ekimotoka nga kigudde era ne leero wabaddeyo ekimotoka nga kigudde abantu mu corners okusinga naye naawe kisobola okutwaliramu kubanga abantu abamu babadde bafa obeera okola ki oyagala ku crossinga luguudo kati trailer neeva eri nekukuba kati n'olwekyo nze mbadde nsaba nali nsabye wabeerewo akakiiko akali wakati wa poliisi yaffe olwa traffic district ab'amasomero because we have school children abacrossinga really a security meeting mwogere ku kintu kino
era bwe nazze leero wabaddewo lorries nga siinako mwagenda asabe Mukama amulage engeri gy'agenda okukozesaamu essente ezo. Mukama akwate engalo z'abo abaagala okuzibba ziremere ddala basobole obutazibba. Ayagala okuzibba ye bamubbeko oba nsoloye oba ki. Sikolima sina maanyi ago naye awalala mwebala okujja tiimu ya district RDC webale nnyo okutambula mu buli kitundu ng'okola ku PDM mokani kulwanyisa obwavu. Bwe twali ekyenkwanzi twaliyo ne tumalayo ennaku 10 nga tuli bagenyi nga ba MPs aba NRM tuli bagenyi ba president ne maama. Naye buli lunaku lwa Mukama president yatusaba tugoba obwavu mu bantu be. Message yali emu buli lunaku njagala mukkirire wansi mu bantu mugobe obwavu. Ntaddeyo programs zange ku level ya constituency waliyo program emyoga, ku level ey'emiruka waliyo PDM. Musomesa abantu ebyo ebintu mulondole programs ezo naye obwavu buve mu maka g'abantu. Mbeegayiridde nga president atwagala mujjukira luli lwe yatusomesa ng'ayogera ku yiikeemu n'engeri gy'ogisalamu emirundi ena n'ebyo abanyabo ne basebo olunaku muliirwa bulyo abantu bazikozese. Era omukyalo ono Farida Nannono twakoleddeko test ku lunaku olw'omukaaga okukakasa nti teresobola ogenda kuki olwedde yesede yazifuna ku lw'omukaaga era ne message agirina ajja gibalaga. Kati olwaleero tulina abantu bangi abalina message naye tugenda kulonkiga n'omusajja ono onale bagambye ekyayi tulina obwekyayi afunye sente ne message agenda gikulaga kweri awo akakadde kamaze okulandinga ku ssimu ye. Kakati akaziralo onalebo kamukwase Dairi kakati mwagaba Israeli kankozesa obuyinza obumpereddwa okutongoza programu eno eya parish development model nga bwekukwasa ekiraga nti oyina miliyoni 1 ezze ku ssimu yo era banaye mumukubire mu ngalo. Mukama yebazeeku Sebo RDC chairman waffe owa LC5